Bayimbi tubanja mwaka ku mwaka ba UPRS baze batugamba nti no tebalina machinery emala naye kituufu kiri nti twagala sente zaffe. Anywhere that you give the kids money abantu bawe sente. The last 10 years tubaye tukina kyetufuna from UPRS. We got $1 billion for okuba facilitating okugula software n'ebibala bukimu kye beetaaga. It was enough according to what kye baali basabye. So baba ekyo still nakati bakyatugamba nti ki nti era tebalina machinery. If you don't have an auditor, how are we sure that that is the money that you want? Esente zo ziwajjayo buli mwaka batugamba nti no radio ezisinga tesasula, TV tesasula, clubs manya basinga abantu bagala sasula naye tukunganyiza zino. So we're like zino muzi, how has it come to 227 million? On that day kyali kizibu okufuna resolution kubanga abayimbi tubanja. There is a lot that we want from them. Kuba the last 10 years tubaye tukina kyetufuna from UPRS. So olunaku kyali kizibu to come resolution gye bali baagala bongabo. So buli omu n'agamba nti esente muzigabire abaana temuddamu ebyo musimaye ziteeka mu fund obawa. Kati that was the decision on that day. Ate kubanga abantu bali round kate ekikonde kinywe so balina okuddamu okutuula as a team basalewo kati simanyi babakkiriziganya n'ekyo. Akyabana kyebagambye babagala funa another way of doing it. So fenga tugenda ba meeting since we represent the artists then tulabe what is their way forward. Naye kituufu kiri nti twagala sente zaffe. Abana bali n'ekiteeso nti mufune sente ngazenkana mwena wa kyewagana kyewagoba mu meeting kyenagoba mu meeting mostly kyali abantu abali mu meeting eyo abamu tebali bamemba ba UPRS bangi tebali na bayimbi. So naye nga baagala nti buli omu bamuwe sente azzeko olunaku ekyo kyenagaana kuba tekyali badde fair okuba nti abantu babagabira bugabizi sente. And what if we're going to give somebody who's not even an artist, they don't deserve the money? So nengamba ati tusobola gabira sente wano because not everybody is a singer here, but artists abamu nga baze n'emikwano gyabwe abamu ba media bikinga nammwe kwe muli mwagala kulya sente zaffe okitegeera ekyo n'enkigaana. That is why, but not because I feel like artists shouldn't share the money equally. I think either way, if it's equal but it's not equal, we're truly so desperate to the point that no mutuwa equally, it is okay okitegeera because they have no mechanism esalawo. Tewali mechanism, tewali machinery esalawo nti ono yasinze oba oli atasinze. Sometimes artists omulaba ku TV ngaali ku TV nnyo naye ng'ekituufu kiri nti music etakola ki tatunda. So that is why I'm like, anywhere that you give the kids money abantu bawe sente. Okay, what was it when mukayanira ne mugamba mbono baba wa sente z'okufuna ebintu by'okukozesa aba UPRS? Yes. Mwaka ku mwaka ba UPRS baze batugamba nti no tebalina machinery emala. Buzibu balina kyo balabe sente teziwera buli kaseera nga balemera ku ekyo nti ki tebalina machines era nga buli wetubanje sente bagamba nti tetusobola bawa sente kubanga ebyuma tebikola ki tebimala. Ne bagenda bafuna billion emu from OWC. I think either OWC. Yes, they got $1 billion for okuba facilitating okugula software n'ebibala bukimu kye beetaaga. It was enough according to what kye baali basabye. So baba ekyo still nakati bakyatugamba nti ki nti era tebalina machinery okitegeera. So that is the $1 billion abana ze bagamba nti no byonna ebyo mwasabira $1 billion temwabikola kati muzituwe nazo tukole ki mbu nange nawulira but tetukiinaako bukakafu because there's this here senti bw'ogenda ku UPRS n'okuona emmeeza n'okuba emmeeza n'ogaa nti nze njagala ezange bagamba waayo tumusirise tumuweeyo ki miliyoni emu tumuweeyo miliyoni 2 bwezi kyo but not official money. Sina bukakafu ku ekyo. Then kuba nti no mu lockdown twagimala mu myaka gyali kuleka mu 3. Yes. UPRS never gavana yakunganya miliyoni was it 2? Yeah, 2 mu kintu. So are you contented as a president w'abayimbi izo sente ekituufu ze bakunganya pakakati? No, siri contented also because on that day we bajja ne batugamba nti balina auditor. So if you don't have an auditor, how are we sure that that is the money that you want? Esente zo ziwajjayo. So fena tetuli sure. I think that is why ba artists byonna ebisigale baagana obiwuliza ne bagamba manyi kimu tubbi ekimala eziriwo waakiri mutuweeko tubeko ne kye tulya. Because we tutunulira miliyoni 2 ngate bagamba balina potential ekunganya yes. Gatulaba ebibiri. Yeah, nkutegeera. It was hard to understand naye this is Uganda. So everything is possible. I don't know what to tell you. Byonna tebiri clear kyekituufu. So if they get an editor gwe tulonze fefena gwe tumanyi tusobola okubuuza oyo auditor
n'alyoka atugamba ekituufu nga n'empapula tuzirabyeko otherwise ebisigadde tubirabirabi once in a year nga balina AGM. Ko olunaku olwa AGM baalaga the accountability bulungi nnyo ebeera nayo mwasigala mugidrone. Nedda tewali accountability. It was not there teyali detailed at all, just byatugamba mbu tulina ssente bwe ziti. That was it, yes. Tetwategeera zivaawa oba ki because buli mwaka batugamba nti no radio ezisinga tesasula, TV tesasula, clubs manya basinga abantu bagala sasula naye tukunganyiza zino. So we're like zino muzi, how has it come to 227 million? Naye ebyo byonna tetulina kyakukola right now, yes. Mpaka nga bafunye editor n'abituwandikira n'atulaga. Yes. Mabega kawo twali mu interview nawe n'otugamba ku ya URA. Ogenda kuleeta aba URA banyonyola abayimbi. Yes. I've not heard from that part again. Yes. We're still working on it. Tuli ku next week tuinayo like an online kind of conference okwogera how we move forward ne URL okujja okwogera n'abaana because that is not an easy topic. Ekintu ky'omusolo si kyangu mulabe kyekikoze ba promoter right now industry yonna bagijjidde. Yeah, so we're still making a plan on how we're going to do it. Nga bamanye nti eri national eri buli wamu. It's not something you can plan in a day naye nga tugenda kikola. We're going to do a sensitization campaign with URA to let everybody know about taxes. Okay. What are your resolutions for this year as UPRS, as woman? Since UPRS. Yes. You are promoters, but they want titles. Yes. Wenga president. Yeah. Bino ebintu bitusudde off guard, bitufunye off guard. Naddala ekyaba promoter ga nino baagala kuva mu kintu. That's not something we're expecting at all. Fenga tubaye twagala kunyweza relationships na buli omu ne ba sponsor bafene kugamba get the artist to a professional level because abasinga tubaye to operating on an informal level. So teach artists how to get professional. Tiba artists abamutamanyi nakumanya nti no YouTube bagiraninga batya. So we're planning that even with Douglas's clinic, what he does, what he equips people. So we're planning with him to have conferences where we teach artists how to go professional so that we don't have last year of sexual harassment, people just being totally manipulated or talent to ours. So guno mwaka that was our focus. Na ate kati ba promoter batusuddeko kino nti bote bagala kulekera okola. So we need to look at an artist and encourage them and teach them how to be independent, and that's something that I know about. So tuli okulaba tusiza nti artist ku point nti ali independent. Okubeera independent teweetaaga kuba nti weegulidde buli kimu. It is a mindset. Okitegeera nti buli kimu kikoleka. That's how I believed in the beginning nti byonna nsobola obikola ne ntandika ki mpola mpola. So ffe twagala tuusa artist to that level, but it starts by professionalizing obuntu obutini nga music, contracts ne producer, contracts ne writer, buli kimu kibeere clear nga kiri written. Okay, mu bino ebintu byonna muinamuko we mugenda okusomeseza abayimbi how to behave on stage, engeri y'okuyimba oli sound. We've recently had a share about the criticism zibadde nyingi. Yes. Shows, and you're one of the lady at the president. Abantu kwe banyumiriza mu live. Buli kimu abantu bangi bavudde ne babyogerako Moses Matovu yavudde ate n'ayimba buyombi mweragisa ku stage. Do you have integral kulaba nti abayimbi mugenda kukolawo dialogue mu ebintu We're getting a lot of demand from the artists themselves to do that, because before the artists baite bagala kuwuliriza banabwe buli artist yali agala okuba n'ekyo nti nze kino nkyekolera buli kimu nkimanyi naye kati guno mwaka I think coming from the concerts ezibaddewo recently ba artists bakirabye nti the audience eraba bannayuganda tebakyabuusabuusa bintu. If there's a problem kati bakola ki boogera bamanyi okwawula kati so ba artists are too demanding for such things kati please help us in that point. Can UMA provide training? Can it provide some information on how these things can be done? So we are gathering information for that. Yes, because as a person, funye nnyo emails about training artists. Nti abantu bagakale training ako abatugamba gwa manyi live ndi ako training. But nange ndi muyimbi, Yes, so thank you for that question. It's something that we need to look into and see how we can do that. Because before nga bwe kugambye tubadde ne plans ndala nnyo sekyo. Ekyo kyatukubye wala. Okay, ekyaba promoters okubantu no basudde oli mubalangirira Abitex bwe tubadde wali kale nalangirira emyezi ebiri nga bajja kuddako Easter. Simanyi lwaki era baddako bivulu.
We've had Cindy as a president. Waguze from stage, sound, lights, Yeah. Yeah. Nakirabira wala actually. I bought my equipment last year. Nga bino tebandaba at all tebyaliwo. Like 2 months before this is when I bought my equipment, the stage, na buli kimu nga bw'okyogeddeko, because nze nganze I've always wanted to be independent. Nzize nfuna obuzibu ne ba promoter ne ba events managers abo bantu we batyo, nzize nga nfuna obuzibu bungi kati nenkoowa ebyo ebizibu after some time nga manyi if I put some money aside kino ekintu nsobola okyekolera. So kino ekyo kinsanze nze nga ndi ready. Me I'm prepared for it. Era ne bwe baga nti baddamu tegeka nze sini nsobola okweranga nenkola netegeka. Era ba artists abamu who want to work with me, I have sound, I have lights, I have everything. You can contact me netukola ki netufuna engeri gye tukikwasaganya. Sikikoze mbu kubanga bali bakitadde, no, nkikoze because nze nganze I want to be independent. Nali nfuna obuzibu nti omuntu otekawo stage oyagala enough light, enough sound, naye promoter ayagala ekisinga okumusavinga kajja. Kati ye abagenda kukola ki kufuna byuma according to how much he's going to spend. Tatunulira gwe nti production ye egenda kulabika etyo ogenda fana notya ku stage kati nengamba kankyegulire so that when I come I represent myself engeri gye njagala okulabikamu n'okusoundinga. That is how I wanted it to be. Si promoter per se. Sinatuuka kubeera promoter, but I think I do events as well. I'm an events organizer and an artist as well. Yes. Mpola because a promoter we nokufuna artist nga tebamanyi n'omufuula. Yeah, because that is a promoter nze kyentegeera nti yeetaaga okumupromoting nti omujje Kampala bejinja tebamanyi. That's promoting them from where they are to taking them to places where nobody knows them. That is promotion, and that is something Chesi never kola. Abo si ba promoter oba event organizer because bafuna artists ngo already bamanyi. Already ayina erinnya, already ayina ka audience na muyita. Yes. Nedda kibakabira kirala. I think it's just the way that Jetuba describing amu yenene nnyo, so it makes them look very important. Naye nga tebali. Yes, absolutely. Nina team emala newemba nga siriko. Somebody can hire my sound, hire my stage, hire my band nga siriko. But basically it's a business that can run on its own. Okay, so for Uganda bituna bigula last year. Yes. Waketekekira shows nga mu bitundu ki. Netegekedde show. Olaba buli we balanga band night. Yaba sound wange. Yes, buli weba auto spark wa oyaba sound wange gwenzitya naye. So most of the time ono tebeetaga stage. Ono tebeetaga kati shows enkozeeko mu byalo. Zengenze ne stage mu kyange kuva ku stage ku sound band egenda okuba ne backline ne lights buli kimu kyange. Yes. So you event organizer and an artist. And an artist, yes, absolutely. Yeah, and kati tugambe nti Cindy otuuse ekiseera ozimbe kukuba buli kimu okirina kati ekiseera ozimbe ennyumba emunyonyo. Lwaki emunyonyo? No, I city mutaka kuzimba mu city. No, if I am to build my house, I want to get out of the city. Njagala nnyo spaces enene okitegeera. Mbanga nzimbye njagala ojje wange nga nna eka 8, 10 eyo bwezi tumasobola 3 ng'oyita wotukire oyitire wange ng'oyise mu mabira mu mazzi Kyekituufu, I want to buy a paradise, some kind of Neverland. Okitegeera ekyo kintu kye njagala wemba nga nsazeewo mbu wano wengenda okubeera. Njagala kibeere bwe kityo. I don't like small spaces. Okay, so bali jjo kiganya okuzimba kola byonna byotegedde okukola ng'omuyimbi bituukirire. Yes. Sina artist n'ebweru beetegeka. Yes. Davido yeetegeka, Wizkid yeetegeka, bakola shows nga zaabwe. Yeah. So otandise okituukirire. Yes, that is true. Olaba edda, like a few years ago nabagamba it's about priority. Some artists kisinzira enzo panga your priority yokukola ekyo at that time. Kati for me teyali. My priority was about building my career to a point that ndi independent and it can run on its own and also it can sobola okugasa omuntu omulala. Then I can look at other things bye njagala okukola.
tusubire show this ya Cindy already buli kimwa kinna luli wetegeka naye nga sound inawo omujja ku Nexus uluno obirina tusubireyo concert mu kibuga wakati nga Cindy yetegese buli kimu kike Twagala kyono naddala sobola kwonoona ekintu kyange soke tubireke njababuulira nga ndi ready njababuulira naye njagala siima bannayuganda encouragement gye bampadde recently because wadde bagenda mu pages ezitali zange ne banjogerako yamanyi live ekintu akiteekamu amaanyi biki as an artist oba tomanyi nti abantu bakiraba naye kati njala kubeebaza kubanga bakiraba n'okunsiima ne bansiima nti kati yesindi ekintu yakiteekamu amaanyi ne live yasinga biki bwe mbiraba nsanyuka mu mutima. So I'm really grateful. Thank you. Ekizibu ky'aba promoter njagala tukitegeere si ky'aba artist. Kizibu ky'aba promoter gye misolo gino egize. Nti gitiisa kubanga omuntu wagamba nti yeetaaga omuwe 6% ey'essente z'ogenda osasula buli artist ate before the concert. Aba kalubiriza nze ntegeera promoter. Thank you because kati bano promoter abanene ayita ba artist abanene nga mu show yayinanga 10. So budget ye ebeera milioni 9-10 okusasula ba artist kati omugamba kuwe 6%. Nga tanabasasula artist n'abantu banaba kujja shot ennafo batennakola naye yayina ozikuwagwe kati I understand their dilemma so mbadde nsaba tutule tuleme kweswaza temwetaaga tuswaza nga ba artist totagatula kino ekintu kikwasaganye fembi and that's the best way to representing effenna to URA and I think bajja tuwuliriza naye okweyawula n'okwevuma bino tebirina kyejje bitutwala.